Okusinziira kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ki UNICEF, abaana ebitundu 9 ku buli 100 abali wansi w'emyaka 5 obwongo bwabwe bukwata nnyo ebintu eby'enjawulo ebiba bigenda okubayamba kumbe mu kiseera kyabwe kyonna eky'obulamu. Kyokka bw'otunuulira etteeka erifuga ebyenjigiriza mu ggwanga, omwana alina okutandika okusoma nga awezezza emyaka 6 mu kibiina ekisooka oba P1, ekitegeeza nti ebyandibadde mu myaka 5 egisooka mu ssomero aba abisubiddwa. Era gavumenti mu tteeka ly'ebyenjigiriza yakinogaanya ng'okusoma okusooka okwa nursery bwe kutadde emikono gy'abamusiga nsimbi n'abazadde okwesasulira. Embeera eno gyekomye okutambula bw'eti, bannabyanjigiriza ne bannakiwa ku nsonga z'abaana bazudde nti abaana bangi balekeddwa ebbali mu ntegeera. Kati bwe babadde basisinkanye okwegeeyamu ku nsonga eno, bannakyewa nga bakulembeddwamu ekitongole ki Social and Economic Justice bategeezezza ng'abaana batasomye nnassale bwe basanga okusomoozebwa okw'amaanyi nga batandise primary, kubanga abamu basoma n'abaana ababa batandika edda okusoma. Kati mu myaka egyayita, mu myaka gy'ensanvu, mu myaka gy'ekinaana, kyali kiryokko omuntu obutasoma nnassale. Kuba abantu abasinga bayita basoma, naye kati mu guno omulembe gwe tuliko abantu abasinga bali kusoma. Kati bwe baba basoma kiba kitegeeza nti omwana agenda kutuuka mu kiraasi ye nga tasomye ate banne nga basomye. Kati omwana oyo akaluubirizibwa. You are very much aware that the so-called good schools have interviews in P1. And therefore a child who did not attend pre-primary will not compete for a P1 position in any good school in this country. Bano baagala gavumenti esse ssente mu nsoma ya nnassale nga bw'ekola mu masomo amalala. Ekintu tusobola okukikola ne tugamba nti tulina amasomero ga bonna basome agatandika ku P1 paka ku P7. Already amasomero ago gali kweyiiya okuteekawo mu nnassale. Kati gavumenti ky'eba erina okukola okukwata abasomesa ebasasule era eteekemu n'ensimbi ezirwaninga nnassale awo. Tusobola okutandika n'omwaka gumu, gavumenti nesasulirako omwaka gumu olw'enfunda olw'ebyensimbi okubanga si byangu. Nesasulirako omwaka gumu naye nga bwetunuulira okutuuka ku myaka emeka, emyaka 3. Bagamba nti gavumenti esaana emanye nti okusoma kwa nnassale gwe musingi ogusookerwako, nti ne bwe bakola ekisusse mu bibiina ebirala nga nnassale tefiiriddwako babanga apoozezza ne baanika mu ttaka. Gavumenti kyerina okutunuulira nti guno gwe musingi. Omusingi gw'ebyenjigiriza we gugaana. Kyekyo lwaki nti buli we bafulumya ebibuuzo nti bakugamba nti abaana abatandise P1 ate mu P7 enamba yeesaze ate okutuuka ku senior 4 neera yeesaze, obuzibu buva mu ki? Mu musingi. Amyuka kamishona w'ebyenjigiriza ebisookerwako mu minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Safina Mutumba agumizza bannakyewa ng'enteekateeka bwe zaggwedda gavumenti okufa ku nsoma ya nnassale. Poliisi eyakakasiddwa ey'abaana b'ebyenjigiriza ebisookerwako naye newankubadde tubanja gavumenti be baffe abantu. Ffe abantu tulina okufaayo okulaba nga tukolera wamu ne gavumenti okulaba ng'omwana ono ow'e level esookerwako ayambiddwa. Engeri gye tukimanyi bulungi nti obwongo bukulira mu myaka 5 egisooka. Agamba nti ebimu ku bitunuuliddwa kwe kulaba nga gavumenti essaawo ebibiina bya nnassale mu masomero ga gavumenti n'okussa ekkomo ku masomero g'obwannannyini obutaddamu kuduumula bisale byago ekiremesa abaana babamufuna mpola nabo okusoma nga bwe kisaanidde. Tunuulira emitendera 5 ogusookera ddala kulaba nga gavumenti efaayo okulaba nga amatendekero ago aga nnassale gasaba ebisale ebisaanidde gali ku mutindo ogwo ogukkirizibwa ng'ate gafudde ku buli mwana nga tegatunuulidde mwana aliko obulemu ataliko bulemu ava mu famire eyo etali bulungi nnyo n'abali mu famire eri obulungi ate nga gonna mu ggwanga mwegali. Kati ekisigadde kwe kulaba ddi gavumenti lw'enaalangirira nti etandise ebibiina bya nnassale mu masomero gaayo aga gavumenti, kubanga guno si gwe mulundi ogusoose nga balumirirwa ensoma y'abaana boogera ku nsonga zino. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.